Lubowa sava olunaku lwe yanjogerako wano ne mugamba Dini Lubowa bajja kutwalira ku mpingo kyabaddewo ya black in my hand you never jeno baba kwatira ku mpingo leta kana akavubuka sa Dini matako investigative journalism gendo investigating ku nnyoko gwe Dini Lubowa olunaku lwe wanjogerako gwe najja nenkukolera live nenkugamba gwe nakuzo ziweddeyo tebakutwadde ku mpingo ngambuzi watugamba ina abanene baliwa embweno lwaki to investigating ku nnyoko nekitawo nga bekola ugeno manyira amanya g'abantu ba business z'abantu media you become person mawulire ki becoming a person kanokuba omuntu tewali evidence kasajja gwe I remember you told him nakagamba one nze nyendo okugera ekitu mbakimanyi samugamba Dini Lubowa omanja banga libabazenga baketta akavubukako kasiri wala kakubye simu ewa general ate ne kavayo ne kacho general tewali general yakuyambye bekekangaza zedi jembe gwe byokola faba ino bikola Dini Lubowa byokola agamanyi goyogeza gaffe kwaze Juni yankube simu ejo one call one yeah you are taking me stupid na general sajisa bamukwata oza Dini Lubowa the former inspector general Kale Kayula was arraigned before court oleta buno obuvubuka bwamwe Dini matako siba Dini Lubowa haze dijebe kai investigate bakutwalidde ku mpingo kali keyogeza nakugamba nekusindikira message tujja kulaba ni agenda mukomera taliyo ku police embweno wali okangaza ki mubamanyi muligwe kitawo yalwanawo bujja buyika eminyira ujjo manyira abantu ovumye balamu omanyidde Kasami omanyidde Tamale Mirundi Snr nango ntaddemu nakugamba gwe zizombale bakulaze kumanyi n'ogawulira wadagala bakwate batyambwa gwe tukuletere space yokka olinga amazi bwe kakangaza Dini Lubowa zedi jembe ebintu bino twagamu migwe kati kale fa batajigwamu wetuli nze Joni alionda byeko ku police walionda byeko ku police nti jangu gobaye banga lemaze ngamvuma abantu gwe janyini otweyimba yimbamu bwekekangaza katadde obu laptop bwekenyora bwekemanyira abantu bwekasimba ebinnyo nsendi jembe nena abanene bo baliwa nga sabalabi bakutenga mbuzi ya bleki omenya omukano empingo muzite mwandi katadde empingo ku nsigo mwaka kutenda bulungi embweyo nakugamba gwe nze Junior bwenjogere kitu kiwulirize nze yasoko baga bati Lumbuye agenda bula yali wane Uganda oyo Lumbuye mbuyabula Lumbuye yabulirawo abalage komera mwe yali ne kote ya mutamba we sente chali wano Uganda Lumbuye kigagga kizibu wano waliwo bloga singa Lumbuye obugagga Lumbuye alina apartment alina mataxi kiri awo mumpu kwetake mbo kigula lojje waizo vuma first family boto gwe ne batakutta Lumbuye njagala ompe omusango gwe bakwatira ne komera mwe yali ne police obate wali Uganda chaita Rwanda embweno ebyamani ali abikuwa Lumbuye oyinza okulaga ne state nga toli wa state chali wa ne Uganda kisesekanya abakulu kizeeyo tumubuuza Lumbuye gwe omuntu wanobula n'olabika omulundi gumu Lumbuye ani eyakwata nze gwe Lumbuye propaganda gwozanya family yaffe mwerudde Lumbuye oli mwana muto mu propaganda Lumbuye wabula noje Uganda wajira ku nnyonyi ye Rwanda
wayita na wansi tovula bentebe tebakulaba wayita wansi wali ekatuna nojja no wa information wali agalo noddayo notononya lumbuye oyinza okunonya muntu mugwanga ngattake omuntu abulire ettake tako ogimanya labu super power tako jita Uganda ngolombo yabuze nolaba ebisiru mbobisonda sente kalo kapatisha seungu kali kachimanyi kali adole mitwale ebiri kona katulange embwe evudde mu olubuto ani atali asete za lumbuye ze mwasonda patisha seungu tewali asente nemukubagana ne lumbuye nga akomyewo kino kipato ekyekyettake kyalya emitwale ebiri ereja dola ono MP eyazunganga bwazunga kunyanyi bwadda n'olutwerwe bwekazunga kano kaye mu pick up ne sente simanya sibaya yani sado minister wachi this idiot ono yajja Bobi Wine who is that mwadanku nyingi did you get money you man saga ya lumbuye mwagiriamu lumbuye agenda okudanga kasete ke bakagabanye noli this idiot abere UK abere mu America Sarah Joy tewali akusetezo sente zo wagula mu benzi jovuga Sarah Joy wazijjawa kiri ekisaje ekizungu kyalina kinzo kuwa sente gwe Sarah Joy ku bwavu obukuunya nako notuko kwagala asibaga katogwe asibaga yakubiranga amasimu nga siri naye olwo sasulida asibaga ennyumba ekitende nze Sarah Joy olunaku lwagwa mulavu nasibaga tolina sente oli wa wansi nnyo mwa asibaga sibanya okolotya lungo distance relationship asibaga ompangishiriza gundi ebbala lye wamukolera gwerumbuye Fred kajubirumbuye byokola byakaye kuketta abantu bweru bateka seti mwene yupi gwe mulimo gwe no wisdom chovura bakayo okuva yagenda abantu bebulaya bamwesambi omazo tugamba genocide tatawo katato ingirotya nope kaye don't think people stupid omusota gufana nawe baguzalira kaye toli yagala opposition kaye toli yagala Bobi Wine omwerimbise mu bwerimbisi nabagamba kayembega waita mekanga ali bulaya Bojoni ya ama nze simala gogera kabakete munamuulira business tuzifunye gweteka sente mwene yupingo li bulaya boza zaweda ajja kubuulira Julia tezawede yandisinkanye balamu hey ani ali asiga zawede okwagala Bobi Wine zawede yayagala nopunga sete mukalulu twazijanga wa zawede ne mama kaliro fact mama kaliro yampe million nya recently nasidika ne kutakali entebe mama Rebecca agaba you gave me for him no sidika asikadala disentebe kutakali yamwe na ate nalisi baiti buli bagagga nnyo Rebecca agaba family yabwe ngagga nnyo they are very rich ya muganda wembaga ya kumesitiru eriru yisaidiki Rebecca agaba tonna mpita ana manda kuwa mukyawa era Rebecca agaba nanda manda kumwaina kwekyawa kwa kakati Rebecca agaba ina sente anda mani tayina kati golarayo nawe kapo yaliyejja nza abakazi bonna balina sente mbagamba wamma tuwe sibaga sajja anda mani bamukasuka sibawo mwinamu omwana neno nawe andamanda ku obonye wajja wano lese ekizungu eki South Africa ekifere mboli mu bikonde kumbe munonya jenemo kene ne rich
Anaman teyaleta kuwa ne kizungu ekifere. Anaman dako mubalwa n'ebikonde. Kube bali n'emusiru kibanonya jenemuke berimbise mbikonde. Kizungu kikyokuba nga tikikuddiza. Oba ekizungu yakironda wanda n'Andaman oli mufere. Noleeta ekisawo South Africa ekizungu. No chikubaga konde nga tikikuddiza mboli champion. No mara ne wedikire yalinga. Hey. Zali kamalirize ne Zali oli mukwano gwange. Zali Hassan Bao Shakibu yankubira essimu mwami Lutaya. Mwagala nnyo Sakibu. Wano nabayisamu eggali ku pate yammwe. Zali nali nfulumye bweru wa White Party. Nakusanga oyingira. Ng'oli n'oli anataana. Oli mujjawo. Nonteeramu amataala. Zali n'enzija. Nompaaga. Nong'amba ntuule mutto gw'emabega. Tuyingire ffenna. Ng'oli n'oyo mujjawo. Mujjawo nangamba nti andaba Tanzania. Nze buloga gwe basinga okulaba Tanzania. Tinana yabingamba. Yani oyo mujjawo ye Tinana yani. Nangamba ayu Technocrat Junior konze yes. Nangamba we in Kenya we love you. Nesirika. Netuyingira. Nagano okutula mu motoka yo Zali. Because ze motoka z'abagagga nzitya. Bayinza tukuba ebifaananyi bakatwa abadde mu looje naakulabye. Kaba namuli bawano tebayina machi. Mawulire. Bayinza okuba mbu Zali and Junior are dating naakulabye. Toba nagano yingire motoka yo. Naye Zali wagambye mbu waliwo abakwata mu bifaananyi mama nedda. Zali bwotyo bwofaanana nga make-up akuweddeko. Zali lekerawo okuwaayiriza bannamawulire mbu tukwata mu bifaananyi byo ne tukulabisa make-up waggwa ku mukazi. Bwotyo bwofaanana Zali. Ove wakanga weekubye make-up ng'onyirira. Nagenda akugwako n'akoma wano. Nofaanananga omuyindi we Baghdad. Omanyi bana bayindi be Mumbai. Kati n'otuwaayiriza ate. Bannamawulire bannwanisa Zali teri yakulwanisa. Zali teri mama. Let me help you kankuyambe. Zali teri ayina budde bwa kulwanisa. Ekyo kyekijjire. Naye bannange, naye tubeere fair. Zali na ntale. Simanya Hassan. Who can fight you? Mama byokoze obikoze. Onyirira. Eseto zina. You are established. Naye ekyo kulwanisa kyo tekirimu. Twandi wayirizani awo kabako. Nene etaina budde. Mkazi chayo gete. Mpozi Zubeida. Mpozi nga Zali otuka Zubeida ya kulwanisa. Kaliwe bintu byowulira n'amaanyi ne gakugwa. Ngolawo omuntu yeewaayiriza. Junior, banwanisa Zali bwotyo bwofaanana nga make-up akuweddeko. Tambula n'ekafaani, waliwo buno bufaani obutono. Okay, wujje bwoti. Okay, wujje bwoti.
naye omuntu nofanana ngaba abayindi be Mumbai ate nomwanuka mbufe bannamawulire mbufe abamuli obubi. Very disrespectful. But yeah, that's the truth. Make up abakazi abagwako. Now which respect is there? Nedda tuogeze ku mazima nammwe. Ku myaka atana ni alwanisa Zali. Zali ali mu ekiziti. Kale si ngambye Fabiola ye muto. Ebirala byonna Zali wa kabi. Tukimanyi. Ekyadda Zali wa kabi. Zali wa maanyi. Naye ekyo mulwanisa yeewayiriza. Kati ani alina obudde obulediting ebifaananyi bya Zali? Okay, who doesn't know Zali bw'afaanana? Emyaka 5 gyegyo Zali make-up ne kopagalo bya tebikyakwata bulungi. Abantu mutegere mukaddiye. Annaye, era ekyo nakyo wamatuddeawo. Tegeera nti nkaddiye. Kati tambula ne fan. Goloza lwaki abanene babeera ne fan nga zibalirani. Why do you think abantu batambula ne fan? Mama nabagereka tomulaba. Atula walinga fan ye muli kumpi. Ne akati Zali tambula ne fan. Bogendo okula ng'oli mukyala. Make up abatacha gendako atuka na wotuyana nakawano. Okutandikira wano kumatu nyindo nakirira. White Party sanyo okubanyumiza White Party. Muwanike engalo obankome wano. Mbanyumiza ebyali ku White Party obambireke. They don't need fun. There is a spray that fixes the makeup up. Tewaliyo spray gye bagula efikisinga makeup kale. Zali ndowooza owulidde gula spray ekwata makeup. Nayo jjo onyirira zigenda owera 8 nga lweyale. Mbanyumiza ebya White Party. Kambireke. Anyi Zali oli mukwano gwange. Sembule embalasi Junior. Tunyumiza ebya White Party naawe. Mbibanyumiza ekyali ku White Party. Abantu bajja kaaba. People will cry. Kandekerawo. Dozi olwalero bwetu bwebadde. Junior naawe tunyumize. Saagala kutula abantu mitima. Kwanze naliyo. Saagala kutula abantu mitima. Ofachi nensi yefa nange. Nze sina kyenfanansi ensi yefa nange. Bannange White Party embanyumize ki atoloza tebo zamala. Junior jawo olugambo kyanagwe. Junior abantu bakuyita. Junior abantu ne bakuwa kadi. Junior lekera olugambo. Junior lekera olugambo. Olisirikira kochi. Junior lekera olugambo. Ebyo bisigazi. Junior tebikwatako. Ebya White Party kambireke. Zali ayinza ato okunyigira. Ayi munne bagamba. Olekanga muko munange. Eyo olwalero kanjikomye wano. Bwetyo baiza kano ka disclaimer kankayiseewo. Byenjogedde byonna mu programu eno. Webiba bikunyiziza. Tonkubira. Oli waddembe okuinterpretinga byonna byenjogedde ku ntegeerayo.
gwentegeerayo weekoma woba obivunula sikolangako pulogulaamu kusanyusa bantu nsanyusizza ensi tensiimye neeguyizza abantu nwaniride abantu njagadde abantu juni yabantonda n'okwagala naye ensi yetufudde ensolo osobola okukeera ku makya n'oyagala omuntu n'omwagala nga mukwano gwo naye nga actually ate mikwano gye takubala weegerereze b'oyita mikwano gyo oyinza okuba ku bosi toli mukwano gwabwe abantu batwagala nnyo nga bali mu bizibu we bafuna tebatujjukira so teweemalangamu n'abantu buli omu kwatagana naye ku ngeri gy'akuyisa omuntu bw'akulaga kalaze entuufu nti takwetaaga swallow your pride kakkana naawe mulage nti osobola okubeerawo nga taliiwo omuntu akwagala nga ddala kyaliiwo bamulabira mu bizibu bw'ofunanga ebizibu n'okubira omuntu essimu n'agamba ali bize kiba kitegeeza talina budde bwo era tobukakaatikawo omuntu buli w'omukubira teri muntu aba bize mu nsi priorities we bakubira ne bagga omwana wo mulwadde osigala ogenda maaso n'omulimu oba daddi yona atuuse kati muzeeyi engeri gy'atuuse olowooza so teyeeyongereyo naye agenda okunvuma omukokonavu engeri gyazze kati kamalirize ey'olwaleero n'ebimotoka byabwe kale katika muzeeyi engeri gya sijja kwongerako so abantu mbadde nkyabagamba we bakubira essimu nti omwana wo mulwadde tosolaga nti oli bize we bakubira essimu nti maama we afudde tosolaga nkyali bize teri muntu ali bize mu nsi byatwalanga ebikulu byawa obudde so bambi temweguya nnyo bantu obulamu tebukoma nze omuntu woba kyali wange n'osuubiza ekintu n'otakikola kinnuma kubanga first of all oba ompadde false hope essuubi eritaliiyo abantu batambulira ku ssuubi abantu wano banaku naye essuubi lye libakwatiridde agamba buli kya nange nengaggawala abantu temumanyi kigambo nja kuyamba bwe kiwulikika omuntu akola embaga omuntu ne yeetema n'agamba nze njabbawo emmere mugijjeko njabbawa soda omukolo gw'embaga ne gutuuka n'atabikola naye tomanyi damage gy'oba okoze so n'olwekyo bulingi siniya siniya kandaba oba namuleeta maba okulaba muzeeyi afande njagala ku muzeeyi mugamba ajje tukole mulaba yayingira mule
abasirikale be bangambye nsooke nninde ebintu byawano nabyo bya protocol. Abasirikale be bangambye musooke mulindemu ebintu byawano nabyo bya protocol. Senior naaba kamulumbe manyi nsonga za Sobi mara okumuleeta ete senior kamuleete naye sirikale bangambye kamuleete tutandikire we tukomi. Munanga abasirikale ba senior bakugamba nti lindamu oba olina okulindamuko. Yes. Kamulete muzeyi omuliro gumaza. Muzeyi atunyumyemu kuba oledde kwendi ako okisooka okateeke wali. Seni engeri gyakkiriza okujja doza tujumizeemu wano katono esaati lidale muzeyi oba twandize wano. Nsonga za Sobi saundi oyo nga anankola bubi. Mama banketereze ku saundi. Muze jango yimirire wano side. Sobi. Sobi bamuse. Abantu kyembe wunyako kikimu. Nze mpandika ebintu bino era nembiraba. Nabagamba nti abasajja abali mu gavumenti wa mafia bagezi nnyo tebalabwa. Tebalabika. Kati baba balina kye baagala okuggusa bafunayo omuntu naddala mu Baganda abatali bayigirize. Ate okweyambisa Abaganda abatali bayigirize ne UPC yakikolanga abantu bonna mu gavumenti bakikola. Why? Muganda atali muyigirize kasita omukwasa pisto afuuka ekirala ku kyalo tamanyi nti eriyo future oba tewali future. Nze mbuuza abantu nti bagenda bwa president bamugamba nti omusajja alina ennyondo alina acid ne bagakayigula yanzikiriza okutambula n'acid mu bbaluwa kubanga ndi life yange eri mu ddenje nti alina emuntu alina ennyondo. Ennyondo ngimanyi tosobola kumuvunaana nti gundi possessing illegal firearm. Ennyondo can be a real object oba item. Nete bamvunaana wali nyiza okugikuba naye tomvunaana mu kiri. Kati ffe tubala kiwala tubeera mu bintu ebyo. Kati Omuganda atali muyigirize bamukozesa nnyo nti Sobi okutambulako mu mmotoka n'aba security kyamumalayo. Yalowooza enkomerero y'ensi. Ensi netandika omukubira essibu Sobi abatasoma banne nga bwala bono abayimbi buno abagende wa president ne bakomawo ne bafuuka bakitalo. Yalabye Museveni ate nzine yabeera naye emyaka 14 nga mwogerera. Abantu balowooza nti okuliraana ab'amaanyi naawe oba ofoosenga bo. Anti bo bano tebabala nti bakwagalako ki. Naye Sobi yali mukwano gwo. Ani kankubira nsisabanga ku Sobi naye nayogeranga naye ku ssimu. Okwasookera ddala kankubira Sobi abasajja bali bagenda okutta nakyo babe IDF bagamba nti fokozesa Sobi akalya yekka ekitegeeza tta wakintu kimeka nyankole mu kkomera diru bwemugiteekamu Sobi eyo nfu mbiyina bagenda okutta. Bali babaguza okutta nakyo era bwe nabikuba batwala billions bali bagala mukaaga. Kati omusajja kyava agamba nti naye Tamale Mirundi yabyogedde ku NTV kugundi ene yakaliisa NBS nabyogerako
nenkuba n'akatambi n'okuba n'akatambi ku NBS kati ne batuuza emergency meeting ekakiri kamanda wa ADF n'abagamba nti omusajja gaba naye akasajja kano ka mirundi nange mundeke mpumulemu wankubidde essimu nenkugamba ngenda kukubira essimu ndeka olunaku lulamba nkola ngenda kukubira essimu I'm going to ring you be patient kakati abasajja abo baava wala mu bizinga bya Lake Victoria bino bazokazi babiritya ku kinaala mu nsawo z'omusenyu bamanda bagakwata ku nnyanja musajja nabaga nti diirwe netubonyabonyeza nnyo nti kyetuba tukwate bazoka tugenda kuba amaka gaako gonna n'obwo obuuma tubukwatiremu kakati omusajja kamanda wabe nabaga nti saagala akwata ku Tamale Mirundi kuba mayumba ge kuba Tamale Mirundi singe si M16 sebange bitongole byonna bimanyi si wa Mossad very police man nabaga mwabuulidde Ssobi kinnankwe era Ssobi olunamalo kyokozesanga bakitta kale bayibaza Ssobi ye yagamba gwe Ssobi yakubiranga amasimu anti Ssobi nali njogera nga nkubira amasimu n'alwanyisa Kayihura Kayihura bwe yamala okugwa naye nga Ssobi agamba abanonye polisi bamupolisi tayogerako nogo nenga ababuketa obugwagwa obwo bebawase nenga bagamba kaka yali amukozesa anti kankubulire after using you where do you go kingamba bana abaana don't think that Mirundi ye w'omutawaana nnyo mu kusokola enda abaana bamwe bajja kubwa emizimu kati mukyali baana bato n'ekintu ekyo kyokola kato kyakitegeera kakati Sobi si yeyeka nti omusajja nga kitatta yabakolera okukamala naye bwe baatuuka omwefuulira baamukuba mubukedde kitatta nze namulemerako kitatta yakubya abaana kitatta obusiru obugwagwa embwa ate nezokya woofiisi za tutte bazokya kweka bujulizi nembaga nti ate mwasoma kitatta mbwekalisa embwa ezitate you preserve kitatazi office naye muzeeyi walabika waaliwo olutalo wakati w'aba kulia security organs teri sensible person nga waliwo mada omuntu yenna yasoma security asooka kuliboninga kifo to seal the place a security man would have protected kitatazi ki offices nazipakiramu n'ebitali nolabe empuuta omanye obwongo bwabwe officer kitata bazokeza ke kabukedde ati we you get evidence kati Sobi bwamala okulwanisa General Kayihura ne okulwanisa Kayihura bamuwaki but he had created he had stepped on many toys yali alinye kubantu kuba kati abadde talina security kituufu when do you need security kyobola the president yali anjagala nnyo security erina ku maka gange gonna security entambula nene motoka yasigala gwabakumi babakulekera ate weni ate nze entambula no nga sina na mukumi kati najembadde kati Sobi ekimutisiza butaba na bakumi bayige kuba yali akoze company eza abantu ku mataka anti eza abantu ku mataka gwe government omanye kiri mutaka omu obonna butasoma gye bamutidde nebasoma ebyo byonna tubimanyi. Do you know who buys land? Nyagula ettaka. People who are powerful. Abanene be bali mu ttaka. Why? Land mu Uganda tebagigula to develop it. Investors see agigula okuzimbako factory. Land is bought and partitioned into small plots. Kakati to reduce costs for compensation. Bakola market tricks gendo ogula omulamuzi. Gendo oteme ebintu byabwe. Basibe mu court nti malicious damage. Babasibe balindi leaders to reduce the cost okusosula abantu. Adequately. Bajja ne bakwira kakati ekituyambe. Ti Museveni ali observant ku judiciary. Balamuzi. Yes. Omusango gwa mubaje. No musango guliwo omulala gw'ekkanisa. Ye Museveni longole believes nti bano sibe babitunda. Ba sheke mubaje tisibe batunda ebyobusiraamu koti yembi tibabayambe nga babbye koti ebayambe mukayenye ne mukazi wo ku DNA ne mugenda mwembi
owa DNA naga nti omwana si wuwo kyenkubuuza otema wa DNA esebo kale sebo nange kale sebo kakati omwami musajja wa maanyi leero oyo ngoyogedde naye bulungi musajja wa maanyi mu ggwanga muno naye yeewuunyiza okuba nti gavumenti erina kyempa mu bulwadde bwange nembaga nti they want me dead. Oyakubidde musajja amaanyi mu ggwanga kuba nkulabye nga amuzeyi ng'olwawo okwewombeeka. You talk to people who matter. Abamatalinga obawa audience nonkubira simu ekiro mbunjagala ompole kuse nafale waliwo bikimulira kumpaaki lindako muzeyi abantu abakubira essimu nga babuvunaanyizibwa oyogera nabo bulungi yogera n'abantu bawano kali mu ndongo kabba abantu ebinene kati Sobi amaze okuttibwa yekka abaganda bataasoma bajja kufa nnyo abawesitaana bayigira ku gavumenti ezavaako ez'abakyoli n'abanuddu. There is no westerner who mistreats people. Nekyogereko. There is no westerner who will come on the scene of a crime. Kyogereko muze tisirako munyankole. Westerner nga yaguze ettaka. Akuba bantu. Atakuba. Ye abayita n'abaga nti abataka baba wa sente kubanga poloti y'omwankole emu egula mayiro ya Uganda ey'omu Buganda. Poloti y'omwankole egula mayiro wano mu Buganda. Kakati gwe mulamulire kakati waliwo Lukutana yasooka ne poloti emu aweewazana naye Lukutana bw'amulamulanga milioni 10 nga ku milioni 10 nga ayita mukazi we nga musayini nga mukazi wo nga bazimbira n'ennyumba gye mugenda okusenga nti gw'olw'obwavu bwo gwe tomanyi nti land is appreciative nti abona kulawo nze awazana witwali poloti zagulanga emitwalo 45 wanewazana era tumukunde ekyamuleetera obuzibu nga bagamba Museveni nti yababba we yagulire kayunga nga yiika emitwalo aga kati bw'obakeraageranye ye Museveni bamulimba nti yababbanga. That was the place of that time. Kakati bano abasajja bw'obayingiramu ab'ettaka oba baagala kukuba mayanja masasi nti gwe Sobi olaba mukama wange minisita gwe beeyimbamu okuba amasasi kati gwe Sobi kubanga ababbi mu ttaka temuliimu munafu buli ali mu ttaka w'amaanyi ate abanyankole bo balina pulakitisi yabwe eri bweru bw'oba toyina ssente zisiba sengenge emirundi egi tosiba ttaka lyankole bazitema bonna bakambwe abanyankole sengenge basiba emirundi 4 bw'oba toyina ssente zisiba ttaka mirundi egi wama bw'ogendeyo mu Western Uganda muzeyi ne Sembabule bali abasajja basiba sengenge ttaka nga yeeka nenga mayiro kati abaganda kyoga afa abagenda ofira mu gavumenti ati batiitiizi sirako munyankole akuba abantu nabagamba nti Gaza ekyowulira balwanira Palestine yes Abapalestine bonna baali bawambye Israeli emyaka 6 Abayisraeli bwe babookya omukka ogw'obutwa ne bagenda ku lusozi Zioni kyobala bagita Zionism today ewaffe they collected a lot of money baagula Abapalestine basenguke ng'Omupalestine bw'alamula miliyoni muba muwa 10 Israeli okomawo weeri Abayisraeli balina sente nnyingi ne bagula Abapalestine kati Abapalestine okusigazaawo West Bank kabazi Omupalestine atunda bamutte ekiro ba ne batya okutunda Gaza yasigalawo na kabazi amma Gaza njiraba wano naye mu Abaganda ekisajja ekitunda ekyapa nekikola n'embaga ne mugenda mulyayo emmere nga kyabatunze balajana bulajanyi Katonda ali mulaba Katonda tebakolangako kyapa kyattaka kyansi nakiwa omuntu teri ayina land title from God kakati abo basobi kye batamanyi when you want to involve with you kati abasajja abo bamanyi bw'oba munafu olaba loleezizze asooka gula kafo kamu n'akuzimba eno n'eno n'obulawo ofulumira omuguze olw'empaka awo ddoko lyeriramula ng'abajoozi abali mu gavumenti ddoko lyokka kubaluga n'azimba enjuvu n'azimba wansi eno empisa n'emufumita mu balongo kwe kutya eddoko lyokka lyerigenda okusevinga Buganda ng'ensiri bwesevinga Africa kakati ono takimanyi Sobi nazizaako ab'emukono basigadde baseka
abasigadde baseka wano yakwamba RDC Sobi tajja kulambula ttaka Sobi yagamba RDC abadde ayina gasaagiza akamuwerekera because the ordinary people educated Wanyankole cannot appear show themselves there. Kati Sobi abadde n'abanene emabega naye nga bo tebajja mu siini yego batemyetemye yenga tamanyi nti bamutereka kakati olutalo lwa kakaawo Sobi aluyingiddemu era Sobi yaliyo egende ku bizinga gye yali misanga abantu be bajje ekyengera nga bakuba emigo okuva ku makya n'olweggulo olowooza bakutereka muzeyi Sobi yaliyo ku bizinga yakeera nga bakubanga okubajja yabasiba maaso okutegeera nga bali ku bizinga mbeeri eseeyeeyo olowooza bamusonyiwa ate nga nabo baali babbi baŋŋamba oluvannyuma nago gaali gabbi kati mu kifo ky'ogasiba okulya emmere mbu ne bagatwalawa naye era gagamba nti olunaku lwewafuna ebbaluwa yaffe nti tuli ku bizinga ate bambi babajja ku kizinga lw'amayuba kwe baali balibanga Sobi yakera obbakuba embooko ne babatwala ku kizinga ekiddako kakati gwe bwoba ku kizinga olaba nga amazzi amampi baawugagonya ne zibalyaba batano nga Sobi yakera obbakekeza embooko so yalowooza nti bajja mukozesa era waliwo akasajja kempulidde akagwako gwabwe simanyi ke kabadde kaani ka Sobi Sobi naye omweteekako nti abadde mukwano gwe omanya abo bateekako 0 ez'obusiru nze abadde 8 wa simanyi 9 wa Sobi Sobi ayina omwana mu security kati obubbira oyina omwana mu security akolawo security kiki informa ani security kinene nnyo ku kawumba tutu kempulidde kwogera ku lediyo kakati olwo bw'oyinza okwogera nti oli mukwano gwa Sobi kizibu okyogera kizibu mu kuba entalo nga bwolaba bwagundi omuntu ataasoma n'abuziriza nguwa mangu n'abayimbi obalaba mukawaana mukakubayo ennyimba 2 fe tumaze emyaka mingi 67 ndabye ku gavumenti nyingi naye mmanyi future muzeeyi wakalaba gavumenti nga mmeka eyamuteesa nagirabako muzeeyi walaba gavumenti yamuteesa nagirabako wano eyamini namulisaitingira poem eyalule eyani paka ya Museveni gavumenti nga nnya eyabinayisa yavunjisa sente kakati nasala amagezi genda kwezivunjisa ntono nnyo sente ezimu binayisa yazisala nga abantu bebazina nakeranga mu banka UCB kusimbira bantu sente nibampako nentemako kuvunjisa sente twayina edduka nga baliyita agala interest nga li opposite Consul Square awali ng'ekizimbe kya Crane Bank yali Dwepers sebaana yabe sebaana oluvannyuma n'agitwala Dwepers nga yakayinanga 2 bweziti naye nga nkeera kwagalane netusimba essaati ewaagalani essaati egula sijinga 15 ebweru n'ogitunda mu dduuka emitwalo tusinye gasatu kati Sobi abantu abalinga Sobi beddeko nabana bajoze nsaba Virginia de they have to pay. I want to tell you abantu bakutereka era kyo Sobi bali bamutereka kyovolaba nti abantu bagenda ne bajja ne bagamba ababbi bamuyingiridde tewali kye batutte badde banoonya bulamu omaliwo abantu be battane batatwala kintu emputa bwe beetomera amaato mu nnyanja ng'egaasa temanya nti embaawo zeekola zezirigyosya kusikiri mu lukalaayi kati wano ani musanyufu Jeno Kayiwula kaka kati nenfaayo ebula ate kaka ye bamukola batya kaka bamala omweyambisa kaka yakubira n'essimu sinze ngende mujjako fayiro ze baali bamujjako kaka nanga ndakola fayiro nyingi ku misango nenzitereka bazikima muzeeyi yakubira essimu nagawo gyo kime fayiro kaka tajanga kuwona nebaza nti wanyambi ate fayiro gwe wazisimu nze manyi kyezizi mbuuzaayo nekasa bategeera nti kaka taziyina bamulumba bwe bati tuziyita elimination murders ensi bweba egenda okukyuka ngeno bwegenda okukyuka nti buli omu akitegedde kaakati the battle lines
it is a two-horse race for the president of Uganda. Muhoozi ne taata we tewali mulala. Wa president bisigadde mwani. Ate kankubulire one year ahead of election osobola okuyingira mukati. General Muhoozi ne taata we. Oboyina network. Kati be bali mu kalulu. Akalulu bakalimu. Bakasigadde mbabiri. Era Museveni wagambira tagenda kudde Muhoozi. Muhoozi agenda kufuna 90%. Akaluka Uganda kasigaddemu abantu babiri. General Muhoozi ne President Museveni. Yes. Anti bano bazze mu organ trade. Abantu ne babategeera. Oyinza okufuga eggwanga ng'abantu bakumanyi nti osokola enda sokola officially. Akaluka kasigaddemu abantu babiri. Kati waliwo possibility. Nanti nabagambye n'olengera ku kyogera. Tinzo olutalo lwabwe ndaluvuddemu. Kubanze nalinja nabalemesa buli kintu kyonna. Tewali raundi nemu gye bampangudde. Nali njagala Muhoozi nga mukiri yalingira ku gw'okuyingira mu lutalo luno wali okiri yalinga kubuli ya General Muhoozi badde bamanya myaka 10 kubanga politics wa mu short term politics kufumba bikongo abawalongo tamu walongo tamu ino kuba strategy yes. Kati gwe strategy okuvadde badde ku General Muhoozi kujja kaze eramba kubibonna nemba malawo avu made have contributed have shaped to the succession process in Uganda. Mbabazi, Bokenya, and Sijibesije, Banemba take up with Baba Debareta sent Katigwe Muzei Bamfule put Lolo Yeva de Akuba Briagado wa president Paka General Muhoozi Katigwa tegera anti ajja kujja Baliaba anti yasigala wonga tabye tulaba Katumba Wamala agende Kongo teyabbayo was knowledgeable bajja bakwata era Museveni yabayamba nga babakunguza babatwale destruction of Burundi Congolese forest Museveni nabatera wakacheko kapota Katumba Wamala alina kye yajjayo he knew omusajja omugezi omubbi bwetoli anti buli mubbi akwata omukazi bamukwata wakisirani omubbi akwata abakazi ate omubbi omugezi ye bw'ababba tatwala bintu binene TV biki ebyo bajja bikwata nga abitunda kati gwe lolo yogizanye bulungi onale bomba baziwa mukuba Bukenya we yajja onale n'okuba omukona ye lwe yazze n'okuba besi ye namutika ikwetoli yetali ye naga nebaga nti ye ensi yonna nekkiriza nti yabe besi ye nanyiga yagamba kiza wini omusajja oyo nenkwata obwa pulezidenti musalako omutwe bano nabalabye nga bagamba ebintu ebyo bantumya amannya bampita gundi nentanyawo tibwe basisirika nentanyawo mugezi nentanyawo yajjayo amaanyi omulundi gumu Israeli yes Irani netya Hezbollah netya okujjayo omutwe bwoba okubira ddala kuba use maximum force gondi bwagamba Machiveri bwe bakunemerera teekayo Machiveri agamba gasi wa Museveni enkyaba komewo simanyi wa piki Machiveri agamba okozesa amaanyi gakozeseza ddala malo bakuba ate basiimule wamma Israeli kyereko yo tesirisa kiro misana anti yamaze okufuna superiority yabalese soka and out Irani yepimanga sekoko Hezbollah yepimanga sekoko omuliro yagulabye bale samanyi omulundi gumu ensenda nezityo bayingirira totakula tomutakula awute wagende ka zitake zigamba omusajja tumweso alwakitake tewerezayo maje wamma lwakitake tebiyingiramu Irani naye eryawo yabalaze superiority kyekyali waggulu no era mbigamba abantu wano nga banvuma naye mbagamba Isirairi nsi y'amaanyi ddala yalaze amaanyi baneyiba ne batya ate kakati bo bano ye Isirairi erina kye bayita the higher doctrine oba oli mu muzikiti oba oli mu kyaki oba oli mu is a legitimate target for attack Israeli yote yawulamu bino bya international law tetukuba masome byonna ekuba emizikiti ekuba amasomero ekuba amalwali nentanyawo is this man about to stop yes I've stopped nebaga nti ndi kamikazi bali ba Japan abeesi ba bomu ne batulika this man wants to die with us who started the battle you started it tewali we munkubye
kambaleke ne bali bakole muzeeyi tewaliwe bankubye nawamu nagano genda gy'abantu te nga wali wayagala okunfuula ekidali oba poti omulimu nenkugana I can take this man must go to new vision I refuse to go to new vision nenkuba obujozi tamayita ekyankwanze nga advisor ba nenkuba obujozi the man should disown the recording nzirina nja kuziba on my own terms after humbling you humiliating you for the first time you were humbled you were under your knees temugwanga konga bomukubiddwa muddanga muni muntabaala naye baba gwe kaba kuba nze sirolirayo muntu mulala aboogerako abantu nali manyi nti muwozi yajja era mbakubye tebasobola kuvaamu lida tebasobola kusponsalinga lida gwe wali omanyi nti olinayo ow'amaanyi nga mulwingi anti ono yatuyamba n'akuba abanene bonna ab'amaanyi nga nze mutunuulidde naye nga amateeka agafuga obusika nga manyi once you call you violate yourself you conduct yourself as a crown prince tobufuna yomo akuba ejogo you find yourself stepping on many toys if you follow you pursue an individual like me akuba kwaita ina kyayagala era makiveri gondi akugamba ono musajja General Sanzu never pursue a disparate person. You cannot sweep a negative person twice. Memory no. Mbakubene mbaja kuba president. Tosobola kwambula muntu olwedda ali bwerere gwakubiri. Empalo ojije